Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo omukyala wano yambuuzizza nti wembeera ndi lubuto mbeera nsobola okukuba omusota. Wabuuzizza nti omukyala ow'olubuto asobola okutta omusota. Ekibuuzo kye wabuuzizza kibuuzo kirungi nnyo. Ekyamazima kye nsobola okuddamu, bw'obeera oli mukyala ng'oli muzito si kirungi kutta musota. Omusota olina okuguleka ne gugenda, si kirungi. Ekyo nkikubuulira kuba ebiseera ebisinga emisota egyo babeera baana, ebiseera ebisinga babeera baana, kati si kirungi ate kubeera ng'ogutta. N'olwekyo singa osanga omusota fuba okulaba ng'oyita omuntu yaba agukkubira. Ggwe olubuto togutta, guleke. Ng'oli lubuto bingi by'otalina kukola ebibeera bijja okukosa omwana oyo, ebibeera bijja okukosa olubuto lwo. Ekyo nkubuulira. Ekyokubiri, mulimu n'ebintu ebyo eby'enjawulo. Kati ng'enkoko toteekeddwa kusala nkoko ng'oli lubuto. Mulimu abakyala abakambwe ng'asobola okusalako enkoko obulago. Kati bw'obeera ng'oli lubuto tolina kutta nkoko, tolina gisalako bulago. Kwegamba omukyala w'olubuto no toteekeddwa kutulugunya, toteekeddwa kutta. Gwe omukyala ow'olubuto toteekeddwa kumala gakubakuba bintu ng'obitta. Ebintu bireke bigende. Oba musota guleke gugende, oba mbwa togikanyugira jjinja gireke, togikuba. Ebintu ebyo ebisinga olina obyesonyiwa naddala ng'oli muzito. Ekyo nkubuulira gwe omukyala w'olubuto. Wabuuzizza ekibuuzo ekyo, ky'obuuliza kikulu nnyo. Bino bye bimu bye mulina okumanya. Beera nga weewala nnyo ebintu ebyo ebinyigiriza omuntu oba ebikosa omuntu oba ebirumya ekintu. N'wekiba kikere ng'okiraba ekikere n'okiraba tokikuba kukitta, kireke. N'wekaba kannawolovu tokatta, kaleke kagende. Mukitegedde? N'olwekyo omukyala w'olubuto ekisooka si kirungi kuyiwa musaayi ng'olumya omuntu oba olumya ekintu. Ekyokubiri si kirungi kutulugunya. Okuggyako n'ekirala kye nnyinza obbabuulirirako wano mu ab'embuto, si kirungi kukola ddagala ng'oli lubuto. Ekyo kibabuulirako ku vidiyo gyeri wansi eyo. Si kirungi kukola ddagala eryo erigenda okuloga omuntu oba kumusiba, kumusiraanya, kumulemesa, kumwesibako. Tolina kukola ddagala ng'oli muzito, ng'oli lubuto. Sooka omale okusumulukuka olyoke otunuulira ebintu ebyo. N'olwekyo omukyala w'olubuto bingi nnyo by'olina okwesonyiwa. Ebiseera ebisinga omwana oyo abeera mu lubuto, ky'obeera okola n'omwana oyo aba ajja kukikola, aba ajja kgenda nakyo mu maaso. Ky'oba olaba ng'olubuto tabba, ow'olubuto wabba, n'omwana gw'azadde asobola okubeera omubbi. N'olwekyo ow'olubuto bingi by'olina okubeera ng'obyesonyiwa, tolina kubikola. Osobole okuyamba omwana oyo azaalibwe bulungi, abeere ng'ajja kuzaalibwa n'empisa ennungi z'obadde nazo ng'oli lubuto. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.